Ankara abali Izmir abali Izmit mwenna balamusiza kuma bali kula video mwe bali kwagala nsi yamwe manye bisomoza bingi naye mugumire buli kimu kubanga kuno siko kwa ffe twajja kuba kyeyo tumale tuddeyo no kubade bisomoza bisoba nabigera mwenna bwanga mu gwange erya ttake muli kibuga woli wonna nkulamusizaako mwe bali kola mwe bali kwebereramu ate mwe bali kuba nti mwagala enkyukakyuka so mulamusizaako mwenna buli mu Uganda woli mu nsi ya Butuluki oba yattake kibuga kyonna mwoli mbagala nnyo mwe bali kubeerako so no awo nno njala tandika n'ekigwero gikyali mu butereevu era ng'ekigwero gikino nga sinna kitandika ndowooza njagala nsooka entwala obuvunaanyizibwa mbasabe muntagingire Minister of Foreign Affairs ku programu eno njala muntagingire Yoseti Bahabura tabasira mutano wa Karekezi nsi yaleeta muzeyizedde nsanga bisibe njala muntagingire ne bannabyabufuzi bonna abali mu Kampala n'abali mu Uganda na message njala kuyisaawo olwaleero naye nga sinagenda eyo njagala ntandike bwe nti eno message njagala egerere kampuni zonna ezitwala bannayuganda okuba ekyeyo mu mawanga ga Middle East bannange tugezezaako okuba emirango egitakungula ne muganye tufaako n'okutuwulira tukimanyi nti kampuni zino za Yoseti Bahabura tabasula ne bantu banna abaddukanya kampuni zino naye bannayuganda nga basusse okufa mu ngeri ekyononero kati bannange njala bategeeza abazadde bali mu Uganda tukimanyi nti kya bulumi nnyo okuzaala omwana n'omuwerera n'atuuka myaka ogyekweyimiriza nga tasobola kubanga emirimu tegiriiwo ate n'osala omuweereze mu mawanga ga Bwala bw'akole ate ne bamufuula kya busuubuzi naye information gyenfunyeeko ey'enjawulo era eno baana bawala ne baana balenzi nsaba mugitegere bulungi nnyo era kano njala mukatwale mukasalemu kokka omwana ow'obuwala ng'ogenze ku kampuni egenda okutwala mu buwala bw'okukola mu kiyungwa njagala nkuwa message eno ogitwale bulungi nnyo bw'obanga tonnalinnya nnyonyi contract gy'osayininga ng'okyali Kampala nkusaba bw'obanga eri mu luzungu nga tomanyi luzungu bagikuddize mu Luganda ogisome bulungi ogyetegereze nga tonnagisayininga bw'oba omanyi oluzungu sooka osome contract eyo ogyotegereze bulungi nnyo olyoke okkirize nti by'osayininga obitegedde n'obukwakuliza obukirimu bw'otuuka ebuwala bw'olaga oba Saudi Arabia oba Yemeni oba Dubai oba ludda w'olaga ne bakuguwa contract eyo gisayininga ng'eri mu Lwarabu nga teri mu luzungu please tosayininga contract eyo saba baku office bakuwe contract ng'eri mu luzungu bagikusomere ogitegeere bulungi ogyoke okkirize biki by'ogenda okusayininga mbagambye akakodya akalaka kano bantegezezaako nti abaana abasinga obungi kati bali mu kufa already mugenda okuva e Kampala nga mwasayininze endagaano naye nga mwafuuse ba organ donors nkiddamu mumanyi balooya n'endagaano eziwola naddala nga zikolebwa ba lawyers basobola okuwandiikira ebigambo bingi nnyo ebinene naye wansi eno endagaano gy'ebeekoma ebeerayo obugambo obeera mu nnyukuta entono nnyo obugambo obutegeeza ebigambo bingi nnyo kati mu ndagaano ze musayininga mwandiba nga mulimu obuwaire omusayininga nga mulimu obuwaire obugamba nti muli ba organ donors olwaliro ku kisaawe Entebbe ku makya g'emisana agaleero etuseewo emirambo 3 gy'abaana ababuwala be bajja e Saudi Arabia ne gikwasibwa famire zaabwe naye ng'era enfa yaabwe tetegerekese era emirambo gino gigenza okukebera obulungi nga tegirina mbyamunda babijjamu nammwe bannayuganda abali mu nsi ez'enjawulo empapula ze musayininga nga mufuna obuddamu oba empapula ze musayininga nga mugenze mu malwaliro naddala ng'ofunye olina personal doctor mutunuulire nnyo personal doctor endagaano z'osayininga naye n'empapula zakugamba okusayininga mu mpapula zino mulimu obuwaayiro nga bwe nabagenzi baba bawandiika empapula zino ba lawyers ne ba doctor mulimu bu option babateeka mu bugambo butono buno nga bulimu nti you can willingly donate your organs. You can willingly donate your organs for the needy people who needs these organs. Ebiseera bisinga olwokuba nti badokita bano tubawa obudde ne tulowooza nti basinga okutegeera kati gwe buli kimu n'okisayininga nga tomanye so nga ate oba owadde obutereevu nnyo nti nzikiriza ne bwe mba nga ntuuseko obuzibu oba nina kyembadde nzikiriza ebintu byange by'omunda mbiwaddeyo so ntegezeddwako nti ebintu bino bituuse ku bannayuganda bangi sokka bali mu Middle East wala bannayuganda bali mu nsi yonna mwegendereze nnyo nga musayininga endagaano sooka omala okusoma endagaano ogitegeere bulungi ebigirimu naddala ng'erimu dokita erimu looya erimu kampuni nkiddamu naddala nga musayininga endagaano erimu dokita erimu looya erimu kampani bw'oba tomanyi luzungu bakikuvunne mu Luganda nga tonnava Kampala endagaano zino bwe muli obuwaayiro obwo
wadde kampuni zino zivanga zimaze okufuna ennamba y'abaana abagenda okuba nti batundibwa kubanga bagamba nakodi akalakaka nti baddira batikka nti batissa abaana 3 naye ng'olwedde mulimu tageti za kampuni n'abawala bali eziwere 5 ku 10 nga mwe temugenda kukomawo Uganda bagenda kuba vestinga oba bajja mu bode organize mwe so kati njala bategeeza baana bawala ne baana balenzi mbegayidde bannyabo musooke mukusoma endagaano nga temunna sayininga contract obuwayiro mwebuli ate bwoba otuuse Saudi oba wekka ne bakuwa endagaano endala ate ogisubobera eri muwala buto sayininga okujja mu amaze ogikutereza mu luzungu no sayininga byotegera otherwise namwe mugenda kwetundayo ng'ensi kola ki ng'ensi eraba kubanga ensi balina obulwadde bungi nnyo bwetaaga ebintu by'omubiri ate nabagamba nti ffe abaddugavu ffe bantu oligino ku nsi Katonda be yatonda abalina organize zaffe nga ziri ku oligino si za nsinde kanjake teziriimu kiso ziri katale zeetaagibwa olwaliro kya nnaku nnyo nti baganda baffe 3 bakomezeddwawo nga bafu bali mu kesi bali mu casket era emubiri ebifaana ku kisaawe Entebbe kitalo nnyo ne famire zaabwe zigenda bwe zityo n'abala bali mu kubonaabona Mukama abagumye abafiiriddwako abaana abo nenga kitalo nnyo kati ntandise n'ekigwaro kyaleero era kigendera ddala ku baana abo bwola ndyoke ntandike video eyandeese eno message ya leero onjagala egende abazadde abazaala abaana nammwe abaana abo bwola wepona ababulenzi njagala tusooke tujjukire bulungi nnyo nga sinagenda mu kigwaro mbatumedde ku bannayuganda mwenna abawoomerwa akanyumiro kana k'ekigwaro kansubire nti muli bulungi mwebale kawoomerwa ate mubale kasharinga buli omu waali so ntandise n'ekigwaro kyaleero mwenna abaana abo bwala buno bakanjala bugende gye muli buli lwosetula ebigere n'ogendako ewantu wala okunoonya ku muddo ogwa kiragala jjukira nti ennaku eyakujja ewammwe okujja okukola gy'oba osooka oteeke mu birowoozo ebirala byonna bijja kusanga ng'omaze okumala contract yo oba ng'omaze okumala emirimu egyakuleeta ngenda sooka basa ebintu bino mubiteeke ku mpagi kasita ofuna omulimu mu Middle East ng'ogenze kukola sooka okwate laavu gye muyita laavu giteeke ku nkondo y'ekitanda ku ddeeka woosula laavu ogijje mu bintu byonna by'okola mwana muwala ali mu kiyumba sooka ojje laavu mu bintu byonna byakugamba ogenda okukola e Bulaaya jja laavu mu mutima gwo sooka ogiteeka ku nkondo y'ekitanda ekirala sooka ojje olugabirizo olulinga olw'ejjanzi nti bw'olikwata okugulwa kiri kulekera ekiwawaatiro nolusibola oteeka ku kitanda at least omuntu yenna eyakubeera mukadde akazibu eyakuwaako nusu 5 oba nusu 10 oyo osobola okukwata ssente n'ogimuwa ate ogimuwa ng'ogimuwa lwa kigero so si buli lunaku lwaba yagadde nti omuwa omuntu yekka eyakubeera ng'osobola okuwa ensimbi atakubeerera ngawo togeza kuwa ssente kuba toli UN toli wa World Bank toli ki ssente zammwe muzikole nga za kigenderwa mwave e Kampala nga mulina ebizibu bingi nnyo njala bagamba lunye kino nkyogera ng'omusajja abasajja twasula obuvunaanyizibwa bwaffe bw'okulabirira amaka kati mwe mufuusa abasajja ne bw'ofuuka omusajja mulina okubeera n'ebintu bino wammanga ekisooka olina okuvaamu akatima ak'ekikazi ofune akatima ak'omusajja kyusa ebirowoozo olowooze ng'omusajja kyusa ebikolwa okole ng'omusajja lowooza ng'omusajja lowooza okubeera ng'olina obwongo obusobola okweyimirizaawo ebyo ebintu bye mbaddemu okuva edda mbu simanyi nze ndi mukazi simanyi amwe woman please mu .com era ebintu by'okubeera nakasukatuna simanyi akakazi ndi mukazi mubijjeewo enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envu bw'okyusa bw'obanga okimanyi nti oli mukazi nga wagenda kukola era njala okubaza mulina abakazi mu nsi yonna bannayuganda bali mu kukola naye nga mukola ng'abasajja mweyisa ng'abasajja n'ebintu bye mumanaginga b'abasajja mumusinga ku nsi kuno otherwise gwali eyo ng'okyetwala mbu oli mukazi bagenda kufera bagenda kubba nekiwagenda kikukole kikubule musooke mujje laavu mu mirimu gyammwe mugiteeke ebbali olugabirizo lw'ensimbi mulugjewo muluteeke ebbali kino kyekisembe mu kigulalo gikyaleero era njagala mukasaleko mukatambuze ku social media nga mutera okukola n'ekirala baana bawala mwenna gye muli mu nsi yonna ng'oli munnayuganda njagala otwala ebintu bino biri wammanga obyawule ekisooka teri muntu yenna atayagala kufumbirwa era teri muntu yenna atayagala kwagalwa naye ensi we yatuuka the reality is mumpulirize bulungi the reality is mulekeraawo okuddira mentality ne mulowooza
nti mukyasobola okufuna abantu abaagala nga kemwe kennyini temweyagala. Olina okusooka okweyagala olyoka oyagalibwe. Olina okusooka okweyagala olyoka oyagalibwe. Ekirala, gwe yenna omuwala ali awo nga gwolowooza nti ekintu ky'okwegadda ngoba kye tuyita sex ye property gy'olina oba ye asset gy'olina ery'omusajja, that is wrong. The truth is, scientifically, ne bw'oba osomye mu Bible, ne bw'oba osomera oddawa, sigenda kitika mu Bible kale, I'm very sorry about that. Ne bw'oba osomera oddawa, ekikolwa eky'okwegaddanga abazungu kye bayita sex, kikolwa kyakuzaala kwaza abantu mu nsi. Mu luzungu kitegeeza nti sex is an act of creation. Sex is not part of love. Nkiddamu, ekikolwa eky'okwegaddanga si gwe mukwano, omukwano mulala nnyo ku sex. Kubanga any fool can get sex anytime anywhere. Naye ate omusiru tasobola kufuna mukwano waba gwagalidde, no. Omukwano gwa njawulo nnyo ne sex kintu kya njawulo nnyo. So baana bawala mwena gye muli mukitegera nti sex is an act of creation. Kubanga omusajja ne baakuleepinze osobola okufuna olubuto. Ekyo kyatukiriziganya nakyo. So ekintu ky'omukwano nakyo kankibabuulire. Omuntu akwagala aba akufaako era aba akutwalanga mwannyoko. Asobola okukulabirira, asobola okukola ekintu kyonna n'atakulangira wadde okukubako oluyi wadde okukola ki. Ekyo tuyita love, bintu bibiri bya njawulo. Naye ng'ekikolwa ky'okwegaddanga kye tuyita sex tekiri part of love. It's just an act of creation. Kyova olaba nti tekikyuka, buli muntu yenna asobola okufuna ekikolwa ky'okwegaddanga bakyagalira essaawa yonna. Kyova olaba bagambye nti any fool can get sex anytime anywhere but not love. Ekyo mukitegere bulungi. Any fool can get sex anytime anywhere but not love. So differentiate between these two things, sex and love. Kino kigamba abaana abawala mu bijjeemu akajanja era mubeere nga mutegeera nti ekyantwala okukola mmala okutuukiriza one wave e Kampala ng'olina ebigendwa biringa 100. Njagala osooka okwata ensimbi zonna oziteeke mu projekiti zo ze wagenderera, then bw'omala olyoka osettinga emayindi zo ez'okudda mu good life. One, njagala mbagula ebintu bitagenda kukyuka. Olwaliro linnya ennyonyi bantu bangi bagenda okukulabirako ng'ekyokulabirako. Naye bw'onoova nga tonakyolaze mu myaka 2-3 gy'obadde mu kiyumba, ani agenda okusekerera? Si nnyoko si kitaawo. Bewaleka bw'obadde olaga nti oli mu good life. Buli muntu ayagala okubeera mu good life, naye jjukira wajja ova biki byewalekayo ebyali byetaagisa ensimbi. Okula ku social media nga weetaddeko make-up wa $2.5 million, eyo mistake. Okula ku social media ng'otaddeko buno bukoko bwa $7,000, eyo mistake. Okulaba ng'oguze akaviira aka human ka $3 million, $4 million, ng'ekatolina deporate basima toy, that is a mistake. Mujjukira abasajja baasuula obuvunaanyizibwa bakyayagala kuwasa bakazi. Mwe mulina okwebeereramu n'okwebezaawo. The moment kasita ova ku mulamwa gwakutwala ku kyeyo, bye bye Vietnam. Ekyo nkibagala njala mukiteeke mu bwongo nti musooke mujjukire gye mwava n'ebikolwa byammwe musooke mbiteeke ku nkondo. Abasajja b'ennaku zino bonna 100%. Bonna 100%. Kati abalina obuvunaanyizibwa bali 40%, 60 baasula obuvunaanyizibwa due to the economic problems. Nga tonnagenda kujerega mutwe gwa nte oguli ku mudaala gw'osanzeeko, sooka onjike ku mutwe gwo guliko ennyama. Guliko ennyama nga tonnajerega mutwe guli ku mudaala, omutwe gwo guliko ennyama. Kyova nti mugati amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Mulowooze nnyo nga mugenda mu bikolwa ebitagasa. Baana bawala kyekyo kigula lugi kya leero, n'abazadde mugamba baana bammwe buli kasente konfunawo e Uganda kakola enjawulo. So si kweraga ku social media nti nze nina ssente, the end of the day gwogenda okuswala. Teri kintu kikulu kubanga olina wooli. Teri kintu kikulu kubanga tosabiriza. Kubanga batosabiriza oba independent. The moment kasita obeera nti osabiriza, kitegeeza omuntu yenna asobola okukola ekintu ky'ayagala kubanga tolina ssente. Naye wanga weekolera ssente zo, teri muntu agenda kumanyira dde okutawaanya. Point blank. Ngenze ku video eyandeese olwaleero. Ekigula lugi kiwedde. All right.
njala mutagingira Minister of Foreign Affairs owa Uganda. Ekisokera ddala tukimanyi nti Uganda mu Uganda temukyali mirimu. Buli muna Uganda afuba nnyo okulaga adduka Uganda agende Bulaaya afune ensimbi kebere ensezi muliraanye kebere mawanga agawala. Naye nfunye okwemulugunya mu bantu bangi nnyo ddala bana Uganda bawangale mu ggwanga eya South Sudan. Uganda ng'ensi tetulina mirimu so twandibale tuyamba bana Uganda abali mu nsi ezebunaayira n'ezituliraanye okuba nti tusobola obbayamba mu ngeri esoboka. Esaaga bana Uganda bali mu South Sudan basanze obuzibu mu mpapula byabwe. Poliisi ya South Sudan ne migration ya South Sudan bakyusa system yaabwe nenga badipeninga kuva e Uganda yennyini. Kitegeeza omuntu ali mu deal ey'okubonyabonya bana Uganda bali Sudan ali mu Minister of Foreign Affairs oba mu Internal Affairs nga ina deal n'abasajja ba Sudan. Abaana bano abakyala bano n'abaami abali owangale mu South Sudan bababbye ensimbi ezitagambika nga katuli bali basobola obbawa residence permit oba kye tuyita walaga ey'omwaka nga basasudde ssente entono. Kati babawa walaga ya myezi 6 ate beggwako immediate bakwatirawo n'okussa mu kkomera ayina okuva mu kkomera beetaaga ensimbi. So nga ate ekintu kino abasudani bali mu Uganda bazunganga enjuki ezinoonya omubisi. Tebalina bibyogerako bagula n'amataka nga tebala Uganda abaza ssente empya nekadde Uganda tebasobola bayamba. Nsaba Minister of Foreign Affairs ne Minister of Internal Affairs mwogere ne Embassy ya Sudan ekwasaganya ensonga za Uganda abali mu kubonaabona bali mu makomera olw'ebyogera nga ate bali supposed bifuna. Naye okuba nti gavumenti ya Sudan nayo sinziri ndwadde bwekola olowooza ntegenda kusulawo muyamba na Uganda bali South Sudan ku byogera byabwe naddala Embassy ya Uganda e Sudan muyambe bana Uganda. Tukimanyi nti mulimu abanyampi basindikayo naye Baganda afe bali bubi ku nsonga ezikwatagana n'ebigambo ebyogera kuba tebagala kubeera mu bukyamu. Naye bababbyeko ensimbi babazeewo babasibyeko emisango egya buli kika egiteetagisana kubeera mu bantu ba bulijjo. Bana Uganda bali e Sudan bali bubi nnyo. Minister of Foreign Affairs and Internal Affairs muyambe bana Uganda bali e Sudan bali mu South Sudan bali mu kufa. Baba baka ensimbi baba siba makomera teri wadde omuntu asobola okwogerako kyokka abasudani bali mu Uganda bazunganga njuki ezinoonya omubisi. Ensonga mugikoleko ng'obudde bukyali tubasabe tetulagira bulagizi. Ekyo nakyo kye South Sudan nga nkimaze njagala kutegeeza bana Uganda mwenna abali mu Uganda nti information lulije nakomako njagala gitandikako olwaleero ngende mu maaso bulungi nnyo mumpulirize bulungi nnyo. Alright. Luli bwe nakoma ku kitongole eky'amasannyalaze njala kwongerako information embwet. Mujjukira Omukulembeze February Kyagulanyi Ssentamu omulonde gwe twalonda bwe yagenda n'omukwatira mu bitundu by'e Busoga mu campaign ze twalimu abadde beekalakaasa mu Uganda. Mujjukira bulungi nnyo emmotoka ezaali ez'ekika ekya pickup mu bika bya Toyota ezaaliko abasajja abaali bakuba amasasi n'endala ezaali ezabuyonjo zaali zikuba amasasi. Zonna ntegeezeddwako nti zaali za kitongole kya Umeme. Zonna zaali za kitongole kya Umeme era gye zaava okuba nti zakuba abantu amasasi kubanga information gyefuna nkifa by insiders. So nno njagala kubaza nnyina voice note eno ya dakiika nga 2 ndyoke ngende ku information eyandeese olwaleero kubanga ngenda bbawa ani eyasasula ssente. Njagala mutaginge famira Dr. James Mulwana Mugenzi njagala gyo information ene gitegere kubanga bana basajja bassa abantu bana Uganda nga tutegere lwaki baba basse. Ndyoke ngende maaso. So musoke muza voice note eno ndyoke ngende maaso mbawo information endala muwulize bulungi. Era Fred kyembadde neerabiddemu kugamba nti gundi bwe nkuzaayo emabega waliwo akeegugunga akaali wano mu Kampala mu 2020 yali mu around November December awo akafiiramu abantu abangi. Akeegugunga ako manyi ffe twali ku ground wenkugambira nti gwe ekitongole abamu bakirabanga it is a private company kiva bweru mbo bano bebakola ki bebakikulira baba ba foreigner era mbamenyeddemu kawa bitatuule Celestino bebayinamu shares bebakolera wano ba state ba Museveni ba mutabani obaani. Nkuzaayo ke mabega mukegugunga ako nzijukira bulungi ku video bwafuluma
njagala muddeyo mwetegereze emmotoka ezaali teziri nga zaali teziriko namba ezimu in fact zaali teziriko namba nga teziri branded zaali za pure white emmotoka ezo zaali za umeme kuba akatandika erugogo wenyine wali wapakinzeeyo pickup double cabin ezisuuka mu 2 nga double cabin ezo zaali zirina kudistributingibwa mu district ez'enjawulo zikola emirimu gy'ekitongole ekyo. So gundi akegungo wekaba order ya fuluma n'emmotoka zonna ezaali ziri ku district ne baatuwa order naddala wano mu central zonna bazivuge bazitwale ku poliisi ye gundi na Lukolongo Nateete zonna za parking awo. Emmotoka ezaali teziriko kala za umeme zibaakozesa ne batikirako abasirikale bano abayitangamu nga bashootinga abaana live nga babashootingira waggulu ku bizimbe babakuba amasasi buli wamu. Ezo emmotoka zezaakola mu keegugunga ako. Nze I personally naliwo nga mmotoka ezo nga bazikozesa ng'ezimu nga nzimanyi nga nzirabako abasirikale abakuba abantu abatta abantu. Emmotoka ezebaakozesa zaali za kitongole kino. So kiba kitegeeza nti kino ekitongole si just kyajja nti kusaanyaawo munnayuganda oba okusaanya abannayuganda wakyo ekitongole kikozesa abantu abangi waba oba oŋŋamba nti balina subcontract companies ezisuuka mu 3 ate buli subcontract company erina abakozi abasuuka 2 oba 3 kiba ate ezisinga tezisasulirako ddala zino 2 zo bw'eba ekuyambye ojja kukola omwaka gumu ekusasuleyo emyezi 2 okitegeera. So kiba kitegeeza nti kino ekintu kisetinga okwabuwaza bannayuganda. So kyekyo Fred. Alright, njagala mwotagingire bame ba parliament abakola kakiiko akanoonyereza ku byobugagga bya Uganda eby'omu ttaka engeri gye bisaasanyizibwamu n'engeri gye bisimwamu n'akanoonyeza ku bitongole bya gavumenti. Kansubire nti kuno munna NOP omukiise akiikirira Kyaddondo ewava President wa Kyagulanyi Ssentamu omukulu Nkunyingi Mwadakooli. Nkusaba ne bannayuganda mwenna abali kuno mutegeeze abantu abo batuleetere ekitongole kya umeme mu parliament kitunnyonnyole kyava kitya mu UEB ne kituuka mu UDCL ne kifuuka umeme. Bwe kyatuuka mu umeme kirimu kampuni eziwera 300 baani bannyinizo batandika batya ofuna kampuni zino tenda bazifuna batya lwaki babba bannayuganda na buli kintu kye buli munnayuganda yeetaaga okumanya kubanga tukooye natural resources zaffe ng'amasannyalaze. Twagala kumanya amasannyalaze agasasulirwa e Rwanda agagende Rwanda ku bbeeyi entono ani nannyinigo era ssente zivaamu ziraga luddawa. Amasannyalaze agagende South Sudan nga gava Uganda ani nannyini kampuni eyo era ssente zivaamu amasannyalaze agende South Sudan ziraga luddawa. Amasannyalaze agagende Kenya ani nannyini kampuni eyo agatuusaayo era ssente ezo mu bintu byonna ebivamu ensi mu Uganda nga tetuwulirangamu nti amasannyalaze agafulumizibwa egganga Uganda gavamu ssente bweziti era ne zigenda zikola omulimu bwe guti. Tusaba akakiiko akanoonyereza ku bitongole bya gavumenti mutukwatire ekitongole kya umeme n'ababbi baakyo balete mu parliament mutubulire kampuni ezo bannyinizo naye mugenda kusanga obuzibu kubanga kampuni zino za Yoseri tibahabula lutabayisibwa mutabani wa Kalekezi ensi yaleeta asanga bisibe muzeeyizedde n'abaana be n'abazzukulu naye nga twetaaga okumanya lwaki bannayuganda amasannyalaze bagota ku bbeeyi ya bbeeyi ng'ate gye gagende gye bagatwala gye baga exportinga amasannyalaze ga layisi ate nga tegavaako. Era twagala kwebuuza lwaki mukola kampuni ezitandika okubba bannayuganda ng'ate amasannyalaze ge mubbaga bannayuganda. Ekino twagala kyebuuza. So parliament twetaaga omuyite ekitongole kya umeme kino kinyonyola bannayuganda kuvuna obudde obw'amasannyalaze ga bannayuganda abali mu kubonaabona essaawa zino abatasobola kufuna na kyakulya ng'ensimbi zonna zibbibwa bubbibwa nga zifulumizibwa eggwanga Uganda ne zigenda ewala. Kati ennamusa etuuse ku nnyonge olw'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu omwaka 2022. Information genzize nayo olwaleero nga sinagenda eyo njala muntegeereze bannayuganda bonna abawangaalira mu Northern Uganda nga olina ekifo oli politician oba olina ekifo mu gavumenti. Njagala obere careful nnyo eno security alert. Njagala obere careful nnyo, very careful.
eri enseekezi ezimu zinabya bufuzi nga muva mu kitundu kyekimu mubegendereze nnyo nkiddamu bw'obanga oli munna Uganda ng'ova mu northern Uganda please be very careful. There are certain politicians who are coming from the northern part of Uganda, but indirectly they're working with the government. So there is a mission of assassinating some individuals, most especially in public offices. So please be very careful. Most especially the politicians and some big individuals in government offices. Please be very careful, most especially when you are coming from the northern part of Uganda. There are some individuals, most especially the politicians from northern Uganda, they are working with the government hand in hand to assassinate some of you. So be very careful with some politicians who are coming from the northern part of Uganda. So ngeze maso. Ntandise bwenti. Munange era nkyali ku masanyalaze. Wano njagala montagingire family y'omugenzi Dr. James Mulwana. Munange olwali olwo Yoseti bahabula tabasira mutanu wakarekezi eyebuzaabuzanga afukana abantu gonna mazzi. Muno mwatunuuliranga essalamu eri ensenke ye buli wayagala okutta amutta n'omubuuza munnange gwe bw'onotta ogenda koma ddi n'omubuuza kyekikusuza ng'otunula kubanga buli gwotta abeerako ensonga emubeezaawo obulamu bwe naye mwe omusaayi gwe mulira temukimanyi omanyi obutasoma bulimu okuze ate obuteebuuza bubutambuza amazzi ekiro kuno mumanyi ku vidiyo kwoli Yoseti bahabula tabasira mutanu wakale njira kubuuza gwe bw'olya emmere n'ekukkamu otumbwe ne bazzukulu bo okimanyi nti ebikola by'okutulugunya n'okutta bannayuganda bazzukulu bo n'abaana kigenda bagobera ogwo omusaayi gwolooza nti gwogenda kuma ku ggwe kigenda kubeera kikomyo eri abaana bo eri abazzukulu n'abazzukulu yonna gye banaaba teri agenda kufuna mirembe gwe bw'ovaawo ekikolwa ky'okutta abantu kigenda kuddira abaana era teri agenda kufuna mirembe yonna gy'anaabeera bagenda kulumbibwa ng'emizimu egyo jjukira nti omuze gufiira ku mukadde ate buli lwokola ekikyamu n'okikola omuntu kitambula generation ku generation yensonga lwaki nti family ezimu ezaakola ebikolobero ku bantu bannaabo ebikolobero bikyatambula tugenze mu maaso mu biseera we baakolera project ez'okwongeza ku masanyalaze mu Uganda munnange mwe mwalina okwongeza ku biro ly'ejjinja eryo okwongezako obulina okufulumya amasanyalaze agaali amayitirivu Yoseti bahabula tabasira mutono wa kalekezi yali takyasobola kufuna ssente newole kuva mu banka ez'ebweru wepone mu banka za wano kyeyakola olw'okuba nti mulimu abasajja abagagga mu Uganda abalina ensimbi zaabwe nga muno mwalina omugenzi Dr. James Mulwana bulijjo famire omugenzi Dr. James Mulwana mwebuuza kiki ekyatta kitammwe kiki ekyatta jjajjammwe kiki ekyatta tatammwe kiki olwalina kize nakyo mu hoteri mukiwulire munnange olwatuuka Yoseti bahabula tabasira mutono wa kalekezi ng'ensimbi zimwekubye empi ayagala gazi ya ddaamu oyo nakwongera ku masanyalaze basobole bennyini oggabba munnange olw'okuba nti omusajja ono ayina bambega be mu buli kitundu yakozesa Jabbeeri Bidandisali mumanyi bulungi nnyo ono yaliko minisita wa local government oba gavumenti ez'ebitundu mu gavumenti y'Omukulembeze Kalekezi eyakubuuzanga otandika weekoledde omwami ono ng'ategeeza Yoseti bahabula tabasira mutano wakale bw'oba oyagala nsimbi ez'okugaziya ddamu n'okwongera ku masanyalaze nina bannayuganda bemanyi abalina ensimbi ezitogana ng'obukolwa so njagala kuwa amagezi gendako ewa Dr. James Mulwana akuula ensimbi zino osobola okuba ng'okola emirimu gino era ensimbi ozimuddize Yoseti bahabula tabasira mutano wa kalekezi ng'abiteekamu engatto ng'asobola okufuna omugenzi Dr. James Mulwana ng'amugamba mukama wange nze wano kubuuzeeko naye nina ekizibu nti ye njagala kugaziya project y'amasanyalaze gano kubanga nsobola kufuna ssente saa zino naye njagala ompola ensimbi nsobola okukola omulimu guno ensimbi zino njazze kuddiza mu bbanga eritali ddene kubanga amasanyalaze gano tugenda kuba tugatuna mujjukire mu Uganda amasanyalaze system gye tuliko osasula goyota so si kusasula ng'omaze kukozesa mu nsi endala zonna kikyali ku record tusasula nga tumaze kukozesa bintu ebyo mu Uganda okwota amasanyalaze omala gasasula ketuyita yaka era yaka waggwerako ng'osasula bwe gaggwako ng'osasula bwe gaba tegaliiko kitegeeza n'ensimbi toyina eno yonna mu nsi yonna biri zijja naye nga tumaze kukozesa saaviisi ezo mu Uganda nedda munange Dr. James Mulwana ng'omusajja omuganda omwetowaze era munnamakolero ayagala ensi ye munenga agamba Yoseri nti wali buzibu ensimbi ngenda zikuwa Dr. James Mulwana nga mu kittavu kye ng'ajjayo obumbi obw'ensimbi olw'okuba nti abatamajje Dr. James Mulwana ye musajja munnayuganda nakabala akyali ku record nti era yakyakoze kampuni nakati ekyayimiriddewo eweereza bannayuganda emirimu
n'okuba nti nakati ekyakola ebintu ebirabikako abatamanyi Dr. James Mulwana omugenzi yono Dr. James Mulwana omugenzi abatamanyi yoyo Dr. James Mulwana abakozesako Uganda Batteries eyaza UBL Uganda Batteries Jessa Dairy Corporation ya mwami ne companies endala nyingi nnyo yoyo mugenzi Dr. James Mulwana yose kibahabura tabasira mutandakale kyesi yamujjawo kyekyamussa wenzi Jessa wazino era njala mutaginga bagagga monna balina ensimbi mu Kampala ng'oli Muganda oli Musoga oli muna Uganda oli yino musibe ensimbi zammwe temuddamu kuzizaajamya yoyo omugenzi Dr. James Mulwana yose eri yennyini gwe yajjawo olw'ensimbi ze empitirivu ze yamuwola okukola ku bintu by'amasannyalaze n'amala n'azimuggyako n'amugja obujja n'amutta abatamanyi omwami ono ye munnamakoberero yokka mu Uganda nakati nga wadde yafa kampuni ze zikyagenda mu maaso yono kuba na Uganda balina amakole mu industry nakati agachi existing ina nyinyi ye mugenzi James Mulwana yalina kampuni ya Jessa Dairy Farm Uganda Batteries aina Nice House of Plastic byonna byo mugenzi ono ne companies ndala nyingi nnyo kubanga ali musajja mu namakolero mugenzi Dr. James Mulwana Museveni yamotta ngenze maaso munange Dr. James Mulwana omusajja omukugu eyali yasoma bitabo bye era nga mukugu mukola ebintu ebyenjawulo munenga akwata ensimbi ng'aziwola Yosefu abasale mutano wakale ekyezi empitirivu nga Yosefu agenda aziteeka mu masannyalaze era nga amasannyalaze bagakola bulungi nnyo nga gatandika okukola era nga bagatunda muno mwe bajja bakyusa bikampuni bateekamu biwume sima bateekamu biki nga bazzukulu bwe bakola kampuni batamani baabwe nga bafuna omusimbi omudidi ekiseera nga kituuka Dr. James Mulwana omusajja omuganda nga omanyi nti omuntu ovunaanyizibwa omuntu gw'obanja osooka mutegeezako ti munnange sente ze nakuwola nzeetaaga ng'awandiikira email awandiikira omukulu Yosefu basale mutano wa kalekezi nti munnange ensimbi zange ze nakuwa amasannyalaze mugatunga naye ensimbi zange nzeetaaga kubanga n'ebintu bingi bye ngenda okukola munnange Yosefu bahabula otabasale mutano wa kalekezi bino byamunyiiza n'atandika okunyiga ennyindo ng'awonyeddwa mu nkwawa ng'agamba yo n'omusajja abeeridde kyamanja ssente terwali okwo ng'addamu ng'era amukubira essimu ngavuga munnange ensimbi zange nzeetaaga kubanga nze ndi businessman nzeetaaga omukulu ne kyeyakola ng'ategeeza ekitongole ekya ISO International Security Organization ne CMI kitandika profilinga omukulu James Mulwana baani mikwano gye emirimu gyagitambuza atya ali atya atambula atya akola atya mu bintu omukulu ono James Mulwana byali yakola ye abadde muna Uganda akola emirimu nga n'emisolo agisasula akakodyo k'emisolo k'abalema ne bakebera mu bintu byonna ng'ebyapa byonna n'amataka byonna birungi nnyo talina muntu amubanja loophole gye baali basigazizza yakunoonya ngeri ki gye bagenda mujjawo bwe bakebera mu byafo byonna nga tabalina bagenda muyita nti sima emisolo simanyi mmala nini kye bakola nga banoonya omuntu oba bakyuke ba close friends bye bakola omulimu gw'okujja Dr. James Mulwana munange omwami bw'alemerako okubanja ensimbi ze Yosefu ng'ategeeza ekitongole kya CMI ne ISO okutandika profilinga Dr. James Mulwana era nga bakikola bulungi nnyo mu kino okumanya n'omusajja mutemu yasooka kusindika mutabani we Muhoozi Kanyirupama agende akyalireko ku mugenzi Dr. James Mulwana family y'omugenzi Dr. James Mulwana abako abaana n'abazzukulu mwenna mujjukira bulungi nnyo omwami ono oba omutemu ono Muhoozi Kanyirupama yajjako mu maka g'omugenzi Dr. James Mulwana agasangibwa ku faamu ye bulungi nnyo era n'amulambuza bulungi faamu ng'alambuza omuntu kumbe yali alambuza Walumbe Ttanda ng'amukyaziza ku faamu ye kumbe ono ekyali kizze yali azze kukola kye tuyita okunoonyereza n'okumanya kiki ekiyinza obbangwira amangu nga batugamba nti bw'olaba nga sitaani yeesitukidde ng'amukolera abakozi ekibaweddewo kyatwaza Muhoozi okutandika okusituka okugenda wa Mulwana ye kennyini okukola save n'okunoonyereza ki ekinamwanguyiza mu kino bagamba nti omuntu omwangu okujjawo Dr. James Mulwana alina kubeera mukwano gwe bwe batyo Yosefu ng'akwatagana n'abamu ku ba close friends aba Dr. James Mulwana kye baamukola omwami ono nga bamusindikira omuntu eyamutega obutwa nkiddamu nga basindikira omuntu close friend yatega Dr. James Mulwana obutwa mu ntebe ye ne ku mmeeza kwe yali akolera bw'atyo Dr. James Mulwana we yafuna obulwadde obwamujja bwawooza nti yafa kansa kumbe si kansa nga bana bagati abasajja bano balina obutwa obw'ekika ekyawaggulu bw'osobola okunuusa oba n'osobola okubwekwatako ku mukono n'osobola okufuna kansa ow'ekika ekyenjawulo era ng'atandikira ku 3 oba bagita 3 grade ya grade 3
omwami ono yasani kansa gwe yafuna yamwanguyirizaawo era bw'ati Dr. James Mulwana nakkirira emagombe nga ne nabugisi mufungize era ng'ekimussa ensimbi ze yawolayo sente basala mutano wakalekezi okwongeza ku masannyalaze agagejjinja kumbe omusajja ono mu kusasula talinayo amukwatira nsawo gyogezako mubanja era akujja obujja ngera abala bonna bwe yagenda abajja basajja baganda abasobola okutunda ebyabwe okumuleeta mu buyinza omwali okugulemu n'okugula emmere bonna bw'ati bwe yabajjawo so nno omwami ono bw'amala okugibwawo bagezaako nnyo okugezaako okugyawo kampuni ze era nakyo ne kibalema era kampuni zo zikyakola bulungi mpawe kaaganwako bali nti family abamu basobola okubinnyika mu nsuwa nga tebajja kusobola kwenganga abantu bano n'ekirungi nti yali yasomesa abaana abooluganda mikono n'emikono bakyaddukanya family zino naye nga jjukira kanaluzaali yava kumuwola nsimbi ate era ng'omuntu yamulyamu olukwe yali bidandisa limumanyi bulungi nnyo yakola omulimu guno ogw'okukola ki ogw'okuba nti eyaspayinga ku mugenzi Dr. James Mulwana ate kuno omumanyi bidandisa video ejja kutuukako era nga giri kino ekibi kikkaabirira kubanga gwe wakola omulimu gw'okusportinga omwami ono mu bintu fayiro gye galabyeko ne drone zange singa Dr. James Mulwana yagamba mu 70 siina ssente balina option endala ey'okufunamu ensimbi era baali bagenda zijja kwani era ani yali asportinze munnange nno era eyali agenda okuba nti agwa mu target eno mwe muli kati omusajja gwe tuyita agasekalala wonna wooli era lyenkoko zo nga bwezitunda eza yuga kiiki munnange Dr. James Mulwana abaggaana kuula Museveni ensimbi bidandisa era amaze okusportinga gwe nga gwogenda okuwa yeseri tibavura tabasira mutano wakalekeza ensimbi era nawe wandibadde tolotonda wandibadde wagenda dda ezira kumwa ng'era Dr. James Mulwana bwe yagenda tugenze mu maaso nga bwe nabategeezeza nti ensimbi zino zonna eziva mu masannyalaze teri amanyi mbalirira yaazo teri amanyi ziyingira mmeka zonna yoseeri famire ye abooluganda bakona b'emikwano bwe bazikwata ne bazikolamu ebintu byabwe muno bateekamu n'amagye ne poliisi okuba nti bafundiriza abantu n'okubateekako ebiragiro oba ebikakkali ebyokubakwata babatwaleko amataka gabwe po n'ennyumba zitwala singa bakusanga ng'obbirira amasannyalaze oba nga amasannyalaze ogalina mu bukyamu so no mukitegere bulungi nnyo nti ensinga bwetambula si mumugiraba ate era nga bweri era si mumugiraba erina okuba nga yanjawulo nnyo nga mugiraba kati ngenze ku nsonga endala eno message njagala egende liba na Uganda mwenna abakyagawumbidde nga ate mutegeera nsiba mbagamba lunye muve mu akediza abasajja bano ne mugaana okutegeera baakubibwa na Uganda abapangisa mu akedi mu Kampala emiggo abadde beekalakasi babongezezza ebitundu 3 ku buli 10 babongeza ebitundu 3 ku buli 10 nti buli mugagga yavudiraga nti eyo akedi ye ajongezaako emitwalo 5 bagezeza kukalakasa abagagga mbakubidde poliisi kiyakoze banna Uganda bapangisa enkoko ekikola bazzukulu baayo kubanga babakubye emiggo egyasigadde bagikubye ettaka kati ne mbagambira okujjako nga nammwe muliko akazunze enjuki kiki ekibeesibya mu bizimbe bya Museveni kiki ekibeesibya mu bizimbe bya Museveni na mbimanyi nabagamba mudde mabbali w'ekibuga mujja kukolerayo ensimbi omutimbagano weeguli mujja kukolerako ensimbi mugaanyi kabakuba emiggo kamwavuwale bwona ategeera nti ensoko ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa mujja kutegeera obwavu bwe bungi mulemedde mu akeedi baba kube kati ngenze maaso njagala message eno egende eri abazadde mwenna namwe bannayuganda munnange ndabagamba nti nze okuwa amawulire sigamba nti sirabye enkola byokkola mbirina naye olwokuba nti temulina muntu asobola bawa information Kampala ensobola kino ezije ne bawa information eyo nabagamba buli muntu ategeera ng'okimanyi nti oli muddugavu teri muntu wakuwa kintu kyabwerere ng'akwagaza ki soko weebuuza ampa ekintu kino ajagaza ki nengedde omumpembe wasanya Kalooli Mayiga kasajja gwoli katemu nnyo era njagala buli muganda yenna profilinga buli muntu yenna ali mu gavumenti y'emmengo olwaleero nja kujja kusanda emibanulyo Mayiga ogenda kufa bubi omumwosekeranga omutamazeewo obuseko bw'ekirogo obutakutuka Mayiga oli musajja mutemu nnyo n'oyita abaana babana okujja obbagema naye ng'okimanyi nti eddagala babagema fu ng'okimanyi nti wadde mu State House ne mukkiriziganya otambuze project z'okugema abantu eddagala fu n'oyita abaana banna be bageme kasajja gw'ojja kufa bubi
essaawa zino waliwo ekirwadde ekiri mu baana ba Uganda ekifuba ne ssenyiga ebitakutuka biva ku ki nabagamba gye muvuddeko mula ku mitimbagano ng'abasajja ba poliisi mu Uganda yonna bali mu kuenforcing okuteeka abaana eddagala simanye lya measles njala kubuuza emirundi emeka gy'owulidde mu nsi z'amagulu meero nga waliyo measles tebazaala lwaki measles ajja mu nsi ezaffe z'abakaddugala njala kubuuza gula obwongo gwe emirundi emeka gy'owulidde polio ng'ali mu mawanga g'abamagulu meero soka webuuza obwongo bwo tebazaala lwaki polio ajja mu nsi ezamwe z'abakaddugala lwaki measles ajja mu nsi zamwe z'abakaddugala teweebuuza ekifuba saazi nekiri ku ground ekitakutuka ekiri mbaana bannange njagala muggula amaaso mutunde bajjajjaffe ojja kusanga omusajja n'emyaka 7 kino ombuuze baali bakubyeko empiso kyanga tezibankubangako mpiso ate sirwalangako lwaki tebalwala lwaki guno omulembe gye buvuddeko bukyanga n'omusajja ajja mu buyinza okugema kwa kifuba ate kuliko okusibwa n'okkuba embooko ki kye bayenforcinga mbadde nga nti kyandibadde kyabukkiriza nti obunekkiririza nti kange neekola ekintu kino naye nga mukimanyi mukola kyabutemu essaawa zino abaana bayina ebifuba bayina ssenyiga weebuuza ava ku ki kubanga ne mubawa sirapu ebifuba tebikutuka abaana bayitiranga kapa basula bakola balinga nga firiji ezimenya aisu popopopopopopo weebuuze kiki ekifudi ekisuuza mu Uganda naye temusobola kwebuuza kiki ekigenda mu Uganda weebuuze mwezina bagandi bagenda kuleta milioni 5 n'ekitundu ez'abanyarwanda bano bagenda kubeerawa balina kujjawo mmwe bongerewo bali ne muganda okutegeera weebuuze lwaki baleta milioni 2 n'ekitundu ez'abanyarwanda mu myezi 4 egijja ebiri bagenda kubateeka ludda kujjawo mmwe bateekewo abalala olina jjanga azuze ngalabize simanyi ngenda kugemako genda obuze jjajjawo wakyaliwo bamugemako bamukubako empiso bamukubako empiso mugula amaaso gammwe gulwaki buli ekijjabo africa nsi y'abakaddugala lwaki abalema bali mu Uganda wokka naye bantu mmwe ani yabaloga genda obuuze jjajjawo bannyoko bamugemako Uganda yakyuka nedda neyewunzika kati ne babanga okubagema tteeka oba eri bukiika mbu okubagema tteeka mwegendeze ekiri atabala kyekiri asigadde awaka mugule amaaso njagala kusiba nga sinagenda maaso mu myaka 25 years back njagala obuuza omuntu yenna waliwo ekirwadde kya kokolo mu Uganda 30 years back twalina ekirwadde kya kokolo mu Uganda lwaki aliwo kati emyaka 3 twalina ekirwadde kya kokolo mu Uganda lwaki kati kokola tufuukidde kokolo soka weebuuze mu bwongo obwo lwaki magulu meeru asinzira ku mutimba gonaga nti mu Uganda muwangala emyaka 42 katonda ani katonda yekka guludde eyawanika eggulu okutali mpagi yalina okugenda obulamu bwolina okubeera ku nsi so si muntu munno n'akugamba open nti mu Uganda muwangala emyaka 45 oba 42 azifu kubanga amanyi kiyakuteekamu kiyateeka mwana wo amanyi ebbanga lyakyo kiringa gomonoga nti nsimbi ebijjanjalo mu ttaka naye munnange emyezi 4 ngenda kuba mbikola ki mbikungula bulanyiriza monke tosobola kutegeera kitegeera gwe omuntu watuukira gatugera ngala emyaka 45 amanyi kyoga mu Uganda mbe bajjajjaffe bangala emyaka 189 ntebaliyo nakati gye bali mubuuze bamugemako bamugemangako lwaki alisinzira jasinega eyo life cycle yaabwe bali myaka 4 why beba katonda soka webuuze nga tonnabako kintu kyonna gula amaaso go
Omuntu yekka alina obuyinza ku bulamu bw'omuntu ye Katonda. Yasobola okugamba leero tokeesa, enkya tojja keesa, essaawa tekyuka, olunaku terukyuka. Naye n'asinzira ku nakati, Uganda bawangala emyaka 42 azifu. Ngani? Ngani? Ngenze maaso amasagala barisa nnyo. Kati eno message njagala montagingira bannaffe abali bawangalya mu Kenya ne bannakenya bonna njagala bawulize information ejingere boss security alert. Era njagala mugiwandiike bulungi if anything happens in August this year, don't be surprised. Ngenze mass. Kuno nsubira Museveni kwali muhozi kwoli. Abalenzi bamwalaba bebawoza nti bakikankane abajja ne babateeka mu maaso ga kamera nga bali mu maaso ga Yoseti Bahabura tabasira mutano wakale kyezi kibuvuddeo katono. Abalenzi bano abali banna Uganda bali namba ntono nnyo abasinga bonna bali ba M23 abaleetebwa okuva mu Congo okujja okola omulimu ogw'ekika ekyawagulu kye mutamanyi. So nno abemulya abakola voice notes me bagenda kusoma mbaleke basome kubanga ne kasoma yennyini yafa asoma era teyatuuka mu ssomero gye bali bagenda omusomeseza gyali alina okugukira. Kati bagenda basomesa misomo munnange muntu beebaza mwebale mu kusoma naye kinavamu yebiraka mujja kiwulira. Kati ngenze maaso abalenzi bonna bemwalaba bayambaza magetisi ezakiragala wepo n'engoye z'amagye. Ennamba ensinga obungi tebaali bannayuganda baaliko batono. Abasinga obungi bavubuka ba M23. Era yazze maaso n'agamba nti abapassinze out kuwikiza bamaze okusoma naye nga mission eri emabega wa kintu kino mugitegeere bulungi nnyo nti ngenda bawa amawulire agagenda obbatiisa. Mumpulirize bulungi nnyo tugenze maaso. Eno message njagala egende bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga erya Kenya ne bannakenya mwenna. This message goes direct to all Ugandans who reside in Kenya and Kenyans at large. And I think the Kenya government is watching whatever is taking place in Uganda. This is not a coincidence. As you speak right now, you are heading towards elections in August. But there is a big plan of disorganizing the Kenyan elections. And Yoseti Bahabura Tabasirwa, the so-called Museveni, is planning to disorganize Kenya elections because he knows very well that his colleague, the so-called Vice President of Kenya, Ruto, he's not going to win the elections, but he is going to play a big role in destabilizing Kenya in the following ways. One, he had already staged his boys, these so-called the M23, and others whom were staged at the State House as cadres of NUP. No, these are not NUP supporters and not NUP members. These all are M23 labels who are going to be sent to Kenya through different borders to come and disorganize Kenyan elections and to do other hidden businesses. As we speak right now, there are so many of those boys and girls who have entered Kenya through different borders. And their mission is to kidnap Ugandans who reside in Kenya who doesn't support Ugandan government. They are going to do an hidden business of body organs harvesting through kidnapping Kenyans as well Ugandans in Kenya. But this is going to take place immediately starting next week because the congregation of these boys and girls, they have been sent to Kenya and they have already entered Kenya as well. Their main target is the ongoing campaigns because we expect Kenya to get into elections in the month of August. This group is mainly going to target Ugandans and Kenyans. This group are going to be led and controlled by the former Inspector General of Police, Kare Karekes Kaihura, Abel Kandiho, James Mojira, Mohoz Kanyurugaba, Sobi, Chitata, Kasauzi, known as Gas Chamber. Ndoza kansoke mbadde mu Uganda njoke ngire maaso. So bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga erya Kenya opone bannakenya.
ekyo kibinja kye mwalabye opone kye kimutalabyeko already bayingidde eggwanga lya Kenya abantu bano bagenda kubanga banoonya bana Uganda batwagira government ya Museveni bagenda kubanga bakwatibwa abamu bayinza okukomezebwawo abamu bayinza obutakomezebwawo ne basobola okubattira mu ggwanga lya Kenya n'okubajja mu border organs era kino kigenda kukolebwa mu bitundu ebisinga obungi bya Kenya ngenda bowa naye ng'omulimu mukulu gwa kudisorganizinga byakulonda bino kubanga Museveni akimanyi nti kyaliwe gwatitira naye mubbi munne ono yayita vice president wa Kenya gwe bayita Ruto ayinza obutasukka kalulu kano so kyava agenda osindika abantu bano nga bwakola ebintu byempolampola nga balooza nti asaaga abantu bano abayingidde bali mbungi bagenda kuba nga balabibwa bagenda kuba nga bakontrolingibwa General Kale Kayekezi Kayihura Abel Kandiho James Mojira Muhoozi Kanyerugaba Sobbi Chitata Kasauzi ona amanyiddwa nga gas chamber bana bagenda kuba bakola nga bakontrolinga abantu bano mu bitundu gye bagenda okuba nga bawangalira era abantu bano Yosef mutabani wa Kalekezi ebbanga liwezeeko nga ayagala nnyo okudestabilizinga eggwanga lya Kenya naye nga kiganye so no Museveni agenda kuba akoleramu n'abantu ba politicians naddala abali mu ggwanga erya Kenya so Kenyans please take this information very careful as we speak right now this group of people who are going to disorganize in Kenya they are going to be working hand in hand in some politicians who willingly wish not to allow Kenya to stabilize anywhere because they hope that the senior politician, Leila Odinga, is going to take over Kenya. So Museveni doesn't want Leila Odinga. So he wishes to work hand in hand with some Kenyan politician to destabilize the Kenyan elections come in August. Ndoza abatamanyi mukulu ngobayita Kasauzi kamubalage wano. Wait a minute. Kamubalage wano. Fana bye nabifunye wano. Okay. Ono yeso biseronjo je mumanyi. So Kenyan authorities, if you see this gentleman known as Sobi, please, with immediate effect, arrest him. He's among the suspect. Wait a minute, I'm bringing the second photo. In case you get across this gentleman, known as Kasauzi, also arrest him with immediate effect. He's among the spies. These are the people who are trying who are planning to disorganize the Kenya elections come August. Awusigenda kulwawo. Tugenze maaso. So the Kenyan government, please take this information. Very crucial. And these people, they are going to be stationed in different areas of Kenya. So, and these are the areas where these people are going to be stationed. The so-called M23, sponsored by Joseph Bahabura Tabasiba, the son of Karik, that is Museveni, they are going to be stationed in Kisumu, Bungoma, Eldoret, Kisii, Nakuru, Mombasa, as well Nairobi, and other areas of Kenya, but mostly some of them are going to be stationed at the Kenya-Somalian border. Some are going to be stationed at the Somalia-Kenyan border. So please, the Kenyan authority, please be aware of this information, but these people are planning to destabilize Kenya. Be aware of these people. And most especially, if you meet someone, most of those who call that they are Ugandans, those are not Ugandans, those are Rwandese who are stationed there to destabilize Kenya elections come August. So no nyenze maaso awonvuddewo. Nyenze ku nsonga endala. Ensonga endala yino. Buli muna Uganda ina gy'oli. Naddala abaana abazaalibwa mu Buganda. Ne banna Uganda mwenna baguze ettaka n'ebibanja mu Buganda. Eno message yammwe.
nkimanyi akaseera ketulimu kakazigizigi. Teri muntu agula kibanja nga tayina ndagaano. Teri muntu agula ttaka nga toyina kyapa. Essawa zino waliwo ekigoba abantu ku ttaka mu Buganda naye buli muntu yenna asirise. Kubanga kiva mu state ate abantu bonna baasirika babawa ensimbi. Ekintu kyengera okusooka obbasa mwene ekisooka musooke mukwate endagaano zammwe muzinyweze. Mukwate byapa mu binyweze. Ekikutta obudde kigenda butta essaawa yonna. Tojja kugenda nga gavumenti ekyuse gye bujja katono. Owaba omusango oba okireyiminge oba osaba okuddiza ekibanja kyo nga toyina ndagaano. Musooke mujje musooke mukweke endagaano zammwe mukweke ebyapa byammwe. Eno si gavumenti esoose okutulugunya bannayuganda n'okubajja ku mataka. N'endala zaaliwo. Ekirungi nti abantu bano ettaka balitola bagenda ddikulirako bizinensi ez'akaseera mpawe kaaga. Ettaka nno ligenda baddira ne ligenda baddira litya. Olina okuba ng'endagaano eyo gikwese ekyapa kyo kikwese. Kubanga tekizudde obubbi bw'ettaka businzira ddala mu State House. Kubanga gavumenti eyo teri legit. Gavumenti eri legit Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kanjala bategeeza obubbi kabere minisita aninga azze nti semanyaze kubatawuluza ku nsonga za ttaka temugeza abo bonna bamafia. Nze kinyiiza ye muntu akimanyi nti Museveni kennyini abagoba ku mataka ne mugamba twetaaga Museveni atuyambe. Museveni musajja munyarwanda awedde emirimu tasobola kuyamba kubanga yagoba abantu ku mataka. Mwabawoza Museveni abayambe wallahi mugenda kufira mu firimu zammwe n'ettaka bagenda ddi batwalako ekyo kibasinga okwagala. Minisita gwola bajja mbusimanya azze kuyamba ku nsonga za ttaka tali kuggwe. Agoma kwekansaamu tebabaliiko. Njagala bazanyira voice note eno omuzannyo oguli mu ttaka lyonna eriri mu Kampala ne Buganda. Muwulira minisita abajja bayamba ebivuyo gye bakola mu ssente n'okubba ettaka lya bannayuganda. Akavuyo akali mu ttaka ly'e Naggulu eryatwalibwa omumpembero Ssetoro Nsalo Mutono wa Kane baligabana ne babbi banne. Eno voice note ya munnamawulire omu eyagikoze ng'alaga obuvuyo obulimu n'abakooba obulimu abantu ba First Family n'ebikolobero bye bakola. Ndyoke ngende mbasomere ekirala ekidanga voice note eno nkimaliriza mugiwulirize bulungi nnyo. Ndyoke ngende ku information muleko mutegere sije mulimu yiyo. Waliwo company yali eripangisiza ng'erisibyeko leasing egenda okulikulaakulanya okuzimba w'amayumba. Era gavumenti nekwata sente netandika okusasula abantu bonna baali mu Naggulu. Gavumenti nesasula. Kakati bwe mala okusasula ne basenda ekifo ekyo. Era nga basuubiza abantu abo baabali ba tenants nti nno be bagenda okufuna omukisa ogusooka ogw'okutwala amayumba gw'okugula amayumba agali omwo. Agana abagazimbiddwa. Era ne bagamba nti simanyi bagenda kuzimbawo ekibuga ekitayogerekako balina erinnya lye baakituuma. Yatugamba nti fine. Kakati kampuni eri neremererwa okutuukiriza endagaano gye baakola. Liizi ne bagisazaamu. Kakati wakati mu kusazaamu liizi waliwo ebitongole byatuukira pulezidenti nga bisaba erimu ku ttaka eryo balikulaakulanye. Mu bitongole by'oku ebyo byasaba kwaliko ekitongole kya Roko. Roko yasaba ne bagiwa ekazi 3. Waliwo ministry waliwo ekkanisa yasaba ne bagiwako ekazi nayo 3. Ne kampuni endala bwe zityo ne zisaba. Kakati pulezidenti n'awandiika ebbaluwa nga akkiriza kampuni ezo okuweebwa liizi ku ttaka ly'e Naggulu. Kakati wakati mu mbeera eyo waliwo bannakigwanyizi nabo abeeripa ku bbaluwa basobole okufuna ku ttaka ly'e Naggulu. Bannakigwanyizi abeeyita bagagga baakuno ne babuukira ekintu. Kakati mu baabuukira ekintu kwaliko Sudiiru. Sudiiru ng'amugobera layini ye Efulayimu Ntaganda. Yamugobera Ddiiru. Era bwe batyo bwe baali mu kutwala ettaka lino ery'Ennamanvwe omuli Swamps ne bakola n'ebyapa ebyekikwangala. Ddiiru yalimu Kirumira, yalimu Efulayimu Ntaganda, yalimu Sudiiru. Nga bakoze ebyapa nga tebiriiko na stamp duty. Kakati bamala okukola ebyapa ate ne babisasuza gavumenti baliire. Gavumenti n'eriwa obuwumbi bwa Uganda 28. Obuwumbi bwe yawa abakulu abo. Naye ng'ebawa ku ttaka eritali lyabwe. Era Mayanja minisita bayingira mu nsonga eyo kwe kuzuula nti ettaka lino libaawa gavumenti abasajja bano tebaafuna stamp duty. Era ebyapa byakyuka mu sipiidi nga olunaku lumu bikyuka emirundi 2.
Government kuttaka lyayo ate nekwata abagagga nebagati mukwate zo billion webali nnyo obuwumbi 28 kakati nekisooka ntino abantu abali benguzi bali munda mu ministry ey'ebyettaka n'abagikulembera kubanga ze tuyinza kuŋŋamba nti nno ministry y'obamakago galimu abaana abalwadde envunza nga nze simanyi nti envunza zibaluma tikisoboka era bwe mmanya nti abaana balwadde envunza taata nteekwa okumanya kubanga ntwala obuvunanyizibwa nga taata w'amaka okumanya nti kiki ekitambula ono mwana ng'abebbera ono ate ng'awonyera era yeetakula kiki kakati minisita oteekwa okubanga gw'omu ku balondoola ministry president Museveni bw'abanga akwapointize mu ministry agamba nti ekyo nakyo nkitadde gwekikwasizza kakati Mayanja yalondola ensonga eyo n'akizuula nti abasajja abo baali babbye gavumenti era nawandiikira mangu nnyo kalisoliso wa gavumenti mukyala Bet Olive Namisankabya atandika obbanoonyerezaako n'alagira ne parliament obutaddamu kusasula ssente yonna eri abakulu bano simanyi owulira ekintu ekitambula n'alagira parliament obutaddamu kusasula ssente yonna eri abakulu abo kakati abo be bakulu abaliisa ekizibu mu ggwanga nti kubanga kakati bo beeyita abagagga naye bali ku ssente ya muwa musolo gyebaba beeyita abagagga naye bali kuyaffa ey'omuwa musolo nga babaliirira obuwumbi 28 naye nga zaaki obusi bubbi sente zaffe sente z'omuwa omusolo ozitutte mu mankwetu sente zandiyambye mulago sente zandiyambye enguudo ezandiguze eddagala gozitutte ne wayita omugagga abagagga b'e Kampala abagagga kwagalana naye nga muli ku ssente za muwa musolo muli mukubba gavumenti bajonyesa eggwanga kakati nina ensonga endala gye nabadde ntunuulira bwe tugenda ku ttaka lino ery'ennaggulu Ntaganda agobera siddiiru ey'okutwala ettaka eryo naggulu waawo awo naggulu era lye yavuddeko embeteza okulaba nti nno Mayanja yalemye okukwatagana ne Siriya we Judith Nabakooba kubanga ye Nabakooba yali mu ddiiru etunda ettaka lino Mayanja omumanyi mulokole Mayanja talya ssente Samuel Mayanja oyo Samuel Mayanja talya nguzi Mukama yamuwa obugagga mu mutima Samuel size kumwogerera kubanga siri mwogezi we naye nze kyempulira ne kunoonyereza kwe nakoze ekyo kye nazudde nti Mayanja talya nnusu kakati Ntaganda bw'amala okukwasaganya n'Abakooba ne Sudiiru abagamba ettaka lino bwe muba mulimpadde njagala mumpe ebbaluwa ne security eraga nti nno wano wengenda okusiba ettaka ndi safe olaba wano ng'ova ku boning otemedde wano ku Kittante road nokawo wansi ku boning oyambuka enaggulu koka ku police station ettaka eriri awo libakubyeko ekibaati weewo wennyini wobadde wekubidde simu obadde mbadde ku ground ega nti bakubireyo ate nga ani ankuba kakati kati n'Abakooba babadde bawuliziganya n'Entaganda ku ssimu bacoordinatinga Minister Senior wa Mayanja n'amugamba nti Sidiru agambye nti okukwata dola emitwalo 30 dola emitwalo 30 muteekwa okuba nga mumaze okumuwa ebbaluwa eve wa Ssaabaduumizi gwa poliisi nti mugenda muwa security ng'akubawo ebibaati bawesudulu security era n'Abakooba n'alagira minisita avunanyizibwa ku by'amayumba wamu n'okulaakulanya ekibuga Paasisi Namuganza okuwandiika ebbaluwa n'ateekako omukono era ebbaluwa eyo yekyakalambidde naye twagisomodde tujja kugiwaliitira tugiraba ebiwandiiko ebirala byonna twabifunye neeyo ebadde ekyawalidde okufuluma naye waliwo twagisomodde nayo ne tugifuna ebbaluwa eyo Paasisi Namuganza w'amayumba n'okulaakulanya ebibuga ayingirira wa ku by'ettaka eby'ettaka Saamu Mayanja yabivunaanyizibwako kati Paasisi Namuganza yasabye obukuumi wamatine okozi ochola ngaani kubanga si yewalandisi w'amayumba nankulakulanya bivuga naye ow'amayumba Saamu Mayanja yeyandibadde asaba obukuumi ow'ettaka naye olwokuba bamumanyi nti yetalya ne bamuyita eno emabega n'Abakooba n'alagira Paasisi Namuganza n'asayininga ebbaluwa eyo era ebbaluwa olwafulumye bw'ati Sudiru n'agiraba kwe kubawa dola za Amerika emitwalo 30 kwenzire kasinde bitirivu nyezo
1.2 million shillings eza Uganda. N'abakoba n'atwala emitwalo 10 enya dola. Nawo tuse waawo. Passes na Muganza n'atwala 10 oli mukutemba enya dola. Ndokasi permanent secretary n'atwala 5. Professor ali ku Uganda Land Commission n'atwala 3. N'abavubuka abagobye eddiiru buli omutwalo. Kwezi Robinson. Oyo buyino. Ate tujja kumuleta n'asinga kaawo. Kasita banaleeta empale. Tujja kumuleta tumwanike. Sigenda kulwayo kabasomera ebirala mweke nyine mwejiremu nyenze ku birala mweke nyine mwejiremu ebirala byebiriwa ntandise bwenti mwebuuza lwaki Uganda ejjudde ababbi era ababbi bano bebaani era bakolera mu ki bebaani tugenze maaso abantu bana basinga bonna ba first family naye nga family gye balimu y'ababbi. Waliwo omwami gwe bayita Bobo Kabonera abasinga obukiri mumanyi. Bobo Kabonera ye nannyini Kampala Casino. Oba kanka basomere mu luzungu mukategeere. Who is Bobo Kabonera? He is the Kampala Casino proprietor. He recently won exclusive right to import Tiger batteries from China, effective blocking imports by other importers in Uganda. Kampala traders almost went on strike over the deal. Ono Bobo Kabonera akazini to Janet Museveni bakugambye wanataba mayi Bobo Kabonera nti enanyini Kampala Casino era gyevuddeo katono oba yafuna deal emukiriza okuleeta amanda ga Tiger Head nasiba envumbo kumanda gano nga ye muntu ye nasobola okugaleeta mu Uganda teri muntu akkirizibwa kuleeta amanda gano era bana Uganda bali bakola business eno ne beekyanga olwa deal eno naye nga agitutte. Bobo Kabonera yani ono abeera muganda wa Janet Kataha Museveni mama assassin. Tugenze gobayita Hannington Karuhanga. He is the chairman of Ugacof, the leading export company in Uganda. He is also a director in Standard Bank, the largest commercial bank in the country. Ono ewa first family. Ugacof. Era mu abalime mwanyi munnyini, abalime mwanyi bagenda okulima mwanyi era mwegendeze nnyo nga mugenda tuteeka sitemu mu mwanyi. Otherwise mwenze chifuanga mchiza munda. Tugenze ku Don Nyakairo. He is the corporation secretary of Uganda Telecoms Limited. Ulida ono Don Nyakairo. Ye ndoza yatwala UTL. Yalinga nyiniyo. He married Janet Museveni's cousin Hope Nyakairo, who is an undersecretary for finance and administrator at the State House. Mubuza bane batwale bintu bya. Tugenze ku Albert Muganga. He is an importer stock exporter businessman. In 2008, his company K-Loads Logistic was awarded an exclusive right to manage the country's oil reserves in Jinja. Contract was cancelled after protesters from big oil companies like Shell and Caltex Total demonstrated. Onoyani, he and his president son Muhoz married sisters Itesha and Charlotte, respectively, daughter of the foreign minister Sam Kataha Kutesa. Mwendo muoza mbusime mwina tetuna chetuline bitundu byonna babibba. Tugenze ku ndala. Tugenze ku mukyala wa Salimu Salego bayita Jovia. She is into real estate and lots of other businesses. She was implicated in UN cargo report by the panel of experts investigating the plunder of DRC Congo resources. She is a wife to General Salim Saraka Ndanaho and a younger brother to Yoseti Bahabura Tabasura, the son of Karechezi. Tugenze ku Kereni Kayonga. She won the creative deal of exporting security guards to Iraq through security companies ASCA and other businesses. Has received public criticism with many of the employees claiming that her company is creaming off the large charm of their earnings, leaving them in pencil mill payments. Oh no, Kari Kayonga
a sister-in-law to General Salim Saleh, president's brother. Tugenze kuyone nyini General Salim akandanoho Saleh. Saleh is a retired Bush war hero, Buhiro, still holds much influence in the military and security. Until 2021 cabinet reshuffle, he had been Minister of State for Microfinance. He is now the senior presidential advisor on defense and commander of reserve forces. He is the president's Museveni's younger brother. Era nebira bingi nnyo. Katugenze tugenze kodrek lwabogo ono musezi atunda ebiwowolo by'abantu kati n'abali Saudi Arabia n'abitundirayo. Odrek Rabogo is a public relations company. TAP consultant, has got many recreative contracts from the government. He's the most prominent being the US $1 million Uganda gifted by the Nature CNN marketing company. He was also awarded 2017 Chogam communication and a publicity contract which he handled with Stachi and Stachi company. Kati bulijjo mubuuza lwaki CNN teyogera ku bikolobero bya kutulugunyizibwa bannayuganda abakwatibwa abatulugunyizibwa ne BBC. Mujjukira BBC n'abagenda nti eriyo ekisajja kiri kye bayita simanyi bakiyita manya gagenze ekyawandika tweet nga kyono n'erinnya ly'omukulembeze kyono n'erinnya mwana w'omukulembeze Kasujja Alan Kasujja ya nagenza okukola backtrace Alan Kasujja tenga mukyafu nnyo kati bwabanga ono bebadduka balina omukono okuba nti basasula ne CNN akawumbi $1 kitegeeza sente sola ku publishing ebifaananyi by'abaana batulugunya abantu batibwa mu Uganda okwogera ku nsonga zonna ziri political mu Uganda kubanga ono Odrek Rwabogo gyali board organism nazaakola tewali kintu kyali kiyisibwa ku international TV oba ku international news kubanga balinayo mukono kebere BBC yo Alan Kasujja gyali kitegeeza ono omwami Odrek Rwabogo yakola ku nsonga zino zonna ez'okusiba gonna amawulire ku international level obutafuluma yensonga temulaba nko wantu wonna nga bamuvunanya omusango gwonna kubanga bano bali mu kintu kyonna bano bagamba he married Museveni's second daughter ate ng'ekituufu kiri nti ne cabinet efuga Uganda essaawa zino enfu taliiwo omwami ono yagironda 99% nkiddamu cabinet ey'abaana abagoba eddala omuli Nabbanja Nakimwero omuli bonna nga bamanyi bonna be baalonda ono Odrek Rwabogo yalonda cabinet eno era yamanaginga buli kimu. Tugenze ku Godfrey Kamuntu. He owns procurement firms that does consultancy work for the oil explorers in the Albert region, Western Uganda. He is a son-in-law to Museveni, married to President's third daughter, Diana. Kati mujjukire bana basajja nabagamba nti neba neesigevu ebekuba mu ttaka amateeka gonna agaliwo gabakwata etteeka lisoma liti nti teri muntu yenna ali related ku mukulembeze. In fact teri muntu yenna ali related ku mukulembeze ateekeddwa kutwala public office nga mwe muli ne mukazi we. It is impossible, mateeka tekikirizibwa. Teri mwana wa mukulembeze ateekeddwa kutwala public office, tekikirizibwa. Teri muganda wa mukulembeze ateekeddwa kutwala public office waddo ebintu byonna bana abasajja tugenda kwata embuzi zino tuziteeke mu komera bajja kutegeera. Eyo nabula bagenda buli muntu alina ekyapa kino endagaano bitereke kaaba ng'olina endagaano zo olina empapula zo oleme kaaba nga tolina kintu kigenda claiminga ttaka lyo gye bujjawo katono oba properties zo oba babintu tokayana. Ekyapa ekikadde gye ekiri mu system wadde balese bino basime bali to be digitalized. Don't waste your time. Stuko otambule weerwanirire teri agenda kulwanirira mudde emivuyo wa minisita bali mweje ttaka kyokka n'abakoba y'omu agenda mbu atawuluza entalo z'ettaka kyokka ng'ettaka lya gavumenti yalitunza oddimalawo. Tugenze ku muntu omulala era ono ya controllinga URA. Tugenze ku Shadrack Nzeire. He is currently involved in youth mobilization at the State House. Through his desk, it's not very clear. He contested
the Nyabushozi seat in 2021 parliamentary elections and lost narrowly to Mary Mugenyi, another relative to President. He is Museveni's stepbrother. Tugenze Kumariamu Karugaba. She is employed as administrator at the State House, a sister to President. Tugenze Kukatana F. Mirembe. Mulida Katana ne Muloza ndi amanya gawo. Employed as the Presidential Assistant Private Secretary in charge of Education and Social Services. She is a cousin to Museveni. Tugenze onambiri ya chamba de mumanyi bulungi nnyo. She is a cabinet minister nekati yavako in charge of trade and industry. Yali MP navako nenga minister achali. She is the cabinet minister in charge of trade and industry. Previously she was served as the principal private secretary PPS to the president. She is related to the president through foreign affairs minister Sam Kutesa. Her cousin, their mother are sisters. Albert Mugenyi married to Kutesa's daughter Itesha, sister to Charlotte Kutesa, the wife to the president, Museveni's son, Muhoozi Kanyirupama. Tugenze kumulala. Onondoza nambagambe dda. Tugenze Muhoozi mumanyi kadingenda genda kusabiti muze kubaga tumanyi mwali tumanyi kimukwasaganya na nne Museveni. He is the current overall commander Lulinga achali mu police. Obanga achali mu PGB. He is the cousin to President Museveni. Dozamutegedde. Tugenze ku Kano Katera. He is the current second in command at the Guru Base 4th Division. Katera once served in the Recreative Finance Department of the Army. He also served as the Intelligence Officer, IO, in SFC. A cousin to Janet Museveni. Dozamutegedde bulungi je bitu bigenda maaso. Tugenze Kataha Museveni byono biwanvu nnyo biringa ngebirevu bya gundi. Biwanvu nnyo. Bizibu n'okusoma kubanga omubbi nnyate mugagga nnyo yasukka. Kuba netateekeddwa kubeera waalya mu office. Tugenze ku Major Bright bya Lwamirama. Janet sijja musoma omumanyi bulungi nnyo. Ne kale kambayitiramu katono nnyo batategedde. Janet Kataha Museveni mama assassin, member of parliament yagivaamu. Country and also Minister of State for Karamoja area yavaayo. She is wired as influential among the NRM MPs in parliament. She has recently been stepping out of the husband's shadow during the Temangala scandal. She demanded the security minister, now prime minister, Amambabazi ono kubagala kujja resignation. Mubbi nnyo bintu bingi nnyo byana. Tugenze ku Bright Lwamirama batamanyi. He is the state minister for agriculture in charge of animal husbandry and also MP for Isingiro North. He was once the financial controller of the URA, now renamed as Lwamirama is a cousin to Museveni. Sadra kamwogedde bonna mbogedde abasinga obungi. Henry Tumukunde onondoza mumanyi bulungi nnyo. Mutabani we yawasiza omwana wa Museveni. Era ntumiddeko ku first side chick. First side cheeky mutumiddeko nnyo webale kufumbiza mwana. Tugenze ku Henry Tumukunde mumanyi bulungi nnyo. Kamba buli bulizi kyali ku ki? Obana na sajja babbi. He is married to Stella Tumukunde, a cousin to First Lady Janet Museveni. Nebintu birimani omutwe. Oduni kaluje bona mbamanyi. Sijja bimalayo. Okujja ko bagamba bugambi. Buli muna Uganda woli. Lwanirira constitution ya Uganda yonga tena tuka kukuwa kujirwanirira. Chechiddako. Ekyokubiri. Tosuubirayo nti waliwo omuntu agenda okukulwa nga dutu werwaniridde. Ekyokusatu. Gy'okoma okuba n'akatengo, ensi yo gy'ekoma okugenda. Ekyokuna. Gwalya mu nsi yo olukola obusente obutono. N'abaana bo bennyini bo baliddemu olukwe. Mulwane nga mukyalina amaanyi agalwana. Otherwise bikina abalema. Uganda yo yenyine constitution ko nga kyasola balwanirira. So mulwanire eggwanga lyammwe nga constitution tenda lemererwa kubalwanira kubanga yo enetera okulemererwa. Ensonga esembe nga nfundikira ka video kano. Baganda bange mwenna bawanga lya mu ggwanga lya Bungereza. Mufunye okuwoningibwa okwenjawulo. Baba sindikidde abanyampi bangi conference za today. Efaananyi byayise ku mitimbagano mwabitegedde. Njala bategeeza embulire tefa yonna. Mwegendereza bali na Uganda bali e Bungereza.
obutwa buli Bungereza buyitirivu nnyo bambega bali Bungereza bayitirivu nnyo ensi ezitagetingiddwa ziri 3 kuliko ensi ya Bungereza mainly kuliko eggwanga lya America kuliko eggwanga lya Dubai ntegezeddwako ne Dubai wali ebyenje bingi nnyo ebyenje bino bijja ne bekama fraging ng'ebizokkola naye bisibira mu buyembe olw'eggulo nga bimaze okkola nfuja information jibala kafaayo bannayuganda abawera abaana abana naye ng'enfaayo abo tetegerekese naye ng'already babadde mu profile ng'ebyenje bino byaba sporting adda ne bisindika profile zaabwe mu byokwerinda e Kampala so bannayuganda mwena bawangalira Dubai bw'omala okkola wegendereze nnyo obuyembe bumubeeramu abambega bangi nnyo Dubai nkyalina information ne profile gyenkola ebifaananyi byenjagala n'amanya g'abantu abo naye nga n'amanya agamba eyita baganda abali mu kuwa obwantu abaana babanja obutwa e Dubai so bannayuganda bali e Dubai ekiyenje kingi ekiri e Dubai ekyajja okubega banabamu bakola nga ba security mu makampuni ag'enjawulo abalala bakola nga ba cleaner abalala bakola na mu mirimu egy'enjawulo gye mumanyi bulungi okuba emirimu gye Dubai basinga obungi mugimanyi naye ng'obudde bava ku mirimu gino badda ku mulimu ogwokubiri ogw'okubega baweereza ekifaananyi kyo ne baweereza amanyago family ne baginoonyerezaako ebyo gye mugenda gye munywera bukyayi gye munywera kofi gye munywera walagi wammwe mugenda okulanga munnamu abagenzeeko ng'enfa tetegeerekese lwa biyenje ebiri e Dubai Dubai nkiddamu ebiyenje bingi ngenze mu America mmwe ekiri ekyammwe kifa kisa kinyiregula ne Canada enfa yammwe mwe mufa temwogera naye mutugabuga gundi yafudde temumanya lwaki yafudde namwe mwegendereze mu butego bwamwe buli luddawa ekisooka tomala gayita muntu ku address yo nga tomumanyi kisooka ekyokubiri emmotoka zammwe ze muvuga muzeegendereze nnyo temwazika mmotoka emmotoka yo weesula beera careful nayo ku minyolo gyayo kubanga batera nnyo bosiga ku minyolo batera nnyo okutampalinga n'emmotoka zammwe mu system yingiriwo mipiira naye okusinga ku pate kale ne mwana atubanga okyayagala obulamu bwo mwewale nnyo pate ez'omujjirano ebivulu bifuuse ekizibu njagala weebuuze lwaki ebivulu ebiri mu diaspora bisinga ebivulu ebiri e Kampala omalira okunywamu amazzi kibuuzo lwaki ebivulu ebiri mu diaspora bisinga ebivulu ebiri mu Kampala reason being bakimanyi nti bannayuganda muyina abayimbi bemwagala specifically bwe bakulemwa ku muyimbi gundi bagenda kukuleetera omuyimbi gundi bwe bakulemera ku muyimbi gundi bagenda kufunira ku muyimbi gundi kubanga bakimanyi buli muntu alina omuyimbi gwayagala kyovola nti ebivulu bya mujjirano kati mu diaspora okulya ssente n'okulya obulamu si kibi mwebeereremu naddala mmwe abaagala okunywa ennyo omwenge mwebeereremu n'abaagala ebyobwerere mwebeereremu kubanga already abantu babalimu nkiddamu sooka weebuuze lwaki ebivulu ebiri mu diaspora bisusse n'ebiri e Kampala ng'ate eno tukolera ku budde n'olumu nga tetulina budde kozesa obwongo bwo kozesa omutwe gwo olyoka otegeere ki ekituufu ekigenda mu maaso mumpudde bulungi kozesa obwongo bwo abaana ab'obuwala abali mu diaspora naddala abaana abali mu biyumba nabagamba dda muve mu WhatsApp group zijjudde bambega n'abaana babasindikira muli bambega mwagana namwe okutegera munange sina kyenyeza bakolera at least bera n'essimu yo ng'olinako mikwano ge esatu gy'osobola okutegeezaako ng'olina obuzibu naye WhatsApp group ezisinga obungi zirimu bambega nakyo mukitegeere bino ebintu mbagambanga nange bwe neeberera mu kubanga nange sinze nnyaali awo nti kuba nange bannoonya naye ate nze kati nasalawo nfira ku mulimu nga balubu
sikyatya ekijja kijje sijja kulaba nsi engegenda nsirike kubanga balooze bankwata nyinza obutavaayo okwogera kati nja kwogera ekijja kyonna kijje ate kino nkibagamba sitiisibwa ngenda sigera nga nkola emirimu gyange nga bwe njikola gino ekijja kijja Katonda bwana basazeewo nja kubeerawo kulwa Katonda n'ensi yange Mukama bankuumire tusinkane ku Sande ku Ssabbiiri Mulange Mengo mugenda kuwulira ekinaava mu yeebiraka ku Sande nzija ne buli muntu weebereremu sooka weebuuza ekibuuzo nga tonnafuna ansa bumala okwebuuza ekibuuzo ansa wogifuna sooka oginoonyerezeeko wagyekutwala mukitegedde bulungi naye ng'ebivulu mwegendereze embuulire tefa yonna sente muzirye naye mwegendereze mwebeereremu naddiramu abanywa omwenge n'ogulenga ku mmeeza n'ogenda okufuka mwabanywa omwenge n'ogulenga ku mmeeza n'ogenda okufuka ojja kudda munnawo bunywe wayitawo wiisi 2 ofune kaddi ya kalesiti ng'ogenze ekirala omuntu yenna ng'ova mu diaspora n'ogenda e Kampala njagala kutegeeza naawe weegendereze nnyo ne bafamily members bo nabo si basanyufu naawe bajja kukola kye bakola kyekimba n'abalala abaana bangi bafudde nga bakomawo e Bulaaya ng'obutuba bunyweredde Uganda so si mu diaspora nga babalema naawe adde e Kampala ne bafamily members bamu si basanyufu oba sina kindi nga bakolako dda profile nga tomanye naawe ne bakumalirizayo e Kampala Mukama abakuume atakuumira mpeera tusinkane ku Sande ku ssaawa ze zimu olunaku olungi ku lwa Katonda n'ensi yange mweraba